twatwogera ku bodaboda tetuba tetuzaagala ate twogera ku bodaboda naye mwenna abali wano muyinza okubanga mwenna mwali mufudde ku buzibu bwa bodaboda aitha nga yakuba omuntu oneemutta oba yakusikako akasawo ng'otambula ddala fe abakyala oba yakutemula oba yakola ekintu kyonna accidents eziri emulago zonna za bodaboda awubbi okusinga obungi abantu bonna batemudde babodaboda naye bwe twogera ku bodaboda politikale muvayo ne mugamba lwaki boogera ku bodaboda naffe tuyinza okuba nga tuzira nange yinza okuba nga nabodaboda eziwerako naye bagamba nti bazitereeze nze ndowooza nti kiba kirungi era fena twali kiwagidde era Mukono mbasaba tujja kutuula tulabe era ssebo nja kusaba mu top management meeting mugituula otuwe invitation tujje kutuleko mu top management yammwe ng'eya district tusobole okulaba biki tusobola okuimprovinga nga situnaba kubiteeka mu nkola era nalyangadde ete tukole buno olukiiko olwabino ebirala special groups nga ba vendors nga bodabodas tulabe nga tutulayinga tuveyo n'eddoboozi limu lyetugenda okukola kino kyetukola kiyamba ffe nga bannayuganda tukulaba tukendeeza obwejje ku nguudo tuvugira ku nguudo zaffe ffe Kampala twakoze research oba kutakalisa okuregisteringa tulina abantu emitwalo ng'era n'ekitundu egya registeringiddwa naye nga abakawa abalina driving permits baliko 100 kati amwekyo gavumenti efiirwa omusolo mwagala enguudo tesobola zikunganya n'ekyokubiri situmanye ani asobola okuvuga bodaboda oba tasobola kuvuga bodaboda naye bwe tukyogerako politikala abantu batandika okuvaayo tetwagala politics kumuteeka mu nkulaakulana tumanye nti Mukono twagala ki tumanye nti kiki kyetugenda okukola nga bannamukono tusobole okuvaayo n'eddoboozi limu nga situgamba nti olw'okuba nze empagira kino omanyi bagamba bwenna abagamba ekituufu tebajja kumpa akalulu kati ife abatanoonya akalulu tujja bagamba ebituufu abanoonya akalulu basigale nga bakola naye nga bwendabye ng'odongo bwayogedde kitegeeza munnabyabufuzi ayagala enkulaakulana nga tufudde yani Mukono city bamemba aba palamenti balina okiteeka mu nkola lwaki buyinza obutakyagala kubanga olyaga ati obuyinza bwabwe bujja kuba bukoze eki bujja kuba bukendeddeko naye mwe mukijja mu kanso ne mukiwa mp wabwe nakyeta mu palamenti ne bakiguza kabineti so tosobola kugamba nti nno nze nveero ngambe tinjagala Mukono city abakikozeeko babijja eno wansi ne babizimba ne kijja n'olwekyo process erina kuyitibwa abali wano mugambe omukulembeze wammwe manyine wena wadezi jera bangambye agambye yakola bwadde bwati sase kulwana bannange simanyi kulwana neyo adonye eche waffe eno si wange waffe ffenna naki namwe n'olwekyo sase kulwana ntalo era manyi nti ku leediyo nja kuba katambi naye nga ate sifuddeeyo kubanga munnabyabufuzi ate okuyoyako abasi munnabyabufuzi naye nga amasimekolo gakubiddwa haja tojje Mukono bangambye tojje Mukono bakulinze bakoze batya naye sigalyewo banninza ate ndabye mwe mukoze eki munninze era mbebazira munyaniriza ate akalwa mukasa mumanyi ng'omukulembeze omutuufu kubanga yali ampiseeko waliko exhibition yananyiriza bulungi nnyo nembeerawo kitegeeza nti tubeere nga twagala kikye Mukono tukole report zonna muzituwe fe tusobole okubateeseza obulungi tetuli bamalayika basobola kumati Mukono waliyo kino nga budget gye mugambye era mugijja eno ne mugikola mu kanso bwe mumanonya ne mugiwa mp wamwe bwe tutuuka ogipresentinga n'agirwanira nanga zino sente ze twagala ez'enguudo bwe munaba mukyalimbira ebyokulwala lyasinga okwogera neakolaki era mujja kusigala nga Mukono mukyali wansi musobole okufuna abantu basobola okubalwanirira abasobola okubanga basobola okwogera mumwetaaga nga si byakusanyusa nsi wabula nga byakukolera abantu ffenna abamu muti okukolera gavumenti lwaki wamulowooza nti banaga nti Museveni yakoze kino ng'ate afuna mileage kati ekivaamu nga mukotogera yesobola ki gavumenti program zigaana wamu okutambula zigaana okuba nti zijja kukolebwako nga bagamba tunaga nti Museveni yalese PDM yalese emyoga zijja kuba nga zikola ki ate emyoga wano baginsomedde naye nja kugisaba bagindagiko era nja kusaba mbagaye nti kati mbateeke mu kisaawe nze nzije mbalambuleko buli omu ambulire kyakola ki nze mbasampolingeko be mulinawo kubanga tulina oluusi abantu ghost gundi samples nyingi nnyo nga ziriwo tuzirabye nze gyentambudde through experience nja kwagala nnyo technical person yange nti nze nina samples 50 nsabe ono chairperson waffe mugee nti bampitire bajje
nze mbalayeko buli mwambu ekyankola ki kuba tugamba obwavu bututta lwaki bututta kubanga tetufuddeyo kugamba nsene tuzifuna babasoma wano mu bitabo basomera nze ntambudde mu kiramu municipality nagamba ffe kwakawo tulinako miliyoni 3 tulinako miliyoni 100 lwaki tukyakaaba obwavu basise muli manya lwaki tetugaa ti kati tuwaguzeyo kamunyeemu n'omwaka ojja tunagulayo kamunyeemu nga bwe tusonda kitegeeza nti waliwo ebibi ebitakola ki ebitaliwo era RDC nja kubasaba bali wano twongere okulaba government programs nga tuzongerera ne ku radio namuwamu n'okuzirambula mulabe nti at least mwenge eriiso lyaffe mutuwe ripooti emiyonga giri direct kummwe nja kusooka n'ekibuuzo ekigamba KMP tebaddewo lwaleero nageza okufuuka minisita wa Kampala Metropolitan kino ekisanja ekiriko ng'era already Greater Kampala Metropolitan eno nga Mukono erimu era mwabaddemu Honorable Betty Kamya mwalimu Honorable Amongi nga bifuuka Honorable tumwebaze bonna bali ba Greater Kampala Metropolitan naye olw'okuba nti nzize wano olwaliro sizze babuuza sizze kubabuuza nti oba mukkiriza okwaba Greater Kampala Metropolitan wabula nzize nga minisita wa Greater Kampala era nga nkimanyi mwabeera ddala Greater Kampala Metropolitan ekyakusatu Greater Kampala Metropolitan abaliwo by then abakiisa mu Parliament n'abakiisa mu Cabinet kwe kuba nti Mukono yeeyongera service delivery era service delivery yali eyongerwako eyokuba nti otulaba nti abantu bakolera mu Kampala basinga bava mu Mukono abalala bava Wakiso abalala bava Mpigi ng'omuliraano bwe gubeera kibala nabaga metropolitan areas oba affairs okulaba nti tujja enjawulo eri wakati wange ne minisita wa local government ye wa minisita wa local government ate nze ndi minisita wa bino ebitundu ebina kitegeeza tulina okukolera wamu ne minisita wa local government era nga tukolerawo ate era tulina okuba nga tukwataganyizamu ensonga za local government si zonna naye nga nze evunaanibwa mu bino ebifo ebina ebiriko Greater Kampala Metropolitan that is Kampala District, Wakiso, Mukono ne Mpigi Town awo wemba nkoma era wembalina okulaba ebigenderako biruwa ekirala ekiddako yengo wali kugambira asobola okukikola naye tubeera mu cabinet kino kye tuyita interministerial nga tubeera tugamba nti baminisita bannaffe tutwala tukola ki ne tugamba bwe kiba kigwako ewo kati nga mulaba nti oluguudo lugwako wano ne lugwako Mukira ne lugwako wa ne Kampala bwetyo bwe tubeera ne Greater Kampala bwetyo bwebeera ne tugamba nti tugenda kukwataganyirizawo pozzi sasa wanajja kunsonyiwako olwaleero kubanga byempulidde bibadde njagala okuwulira bwe tubeera mu cabinet batugamba ebitundu byotwala bigamba ki era ng'omukulembeze w'eggwanga yansaba njagala okupa ripooti ezifaamu ebyo ebiki ebitundu byammwe sobola kubifuna nga mufaddemu mabaluwa nga sizze wano okulira kigenda maaso ensobola kindi wano ate yadde nzize leero era nja kusigala nga nzija naye nga nja kusigala nga nsaba mumpe ku reports ezifa wano mumpadde verbal reports naye kati njagala written reports sobola okubanga nina reference nti kawu yagabye bwati ne bwati RDC yagabye bwati ne bwati ate town clerk n'agamba kino ate chairman wa LC5 n'agamba bwati ebyo kabyensaba tukole ki tukole byonna byempulidde mu bibadde birungi nnyo era nga abatwa twagala nnyo ogiraisinga markets nazo twagala nnyo zikolako n'enguudo zonna twagala okubikola era mu Greater Kampala infrastructure gye tugenda okukolako ebyo byonna mwebiri kyemanyi twaddenga mu meetinga naffe ne undersecretary wange mukyala Monica ne tulaba program nga bwekola ki era ye mulesenge era akyalina byategeeza era n'abadde ayagala nnyo okujja mu lukiiko luno naye olwokuba nti ateeze njagala okuwa report okumanya ddala kiki ekifo eno bizibu ki bye tulina nga Mukono n'abagambye nze sizze nga munnabyabufuzi azze okugamba nti gundi yasinga oba gundi yasinga nzize nga minisita wa Kampala era nze engombo yange egamba sizze kulwana ntalo za byabufuzi njagala kukolagana na buli muntu yenna kubanga pulezidenti yansindika kubakolera mwenna kitegeeza mbalina okubakolera nga saawudde yawuddeemu naye nebaza kansala aliwa abadde ayogera wano Odongo ayogedde ebintu byamagezi nnyo n'abalala mwogedde naye Odongo ayogedde kwegamba nga opposition yayogedde nga ddala mukulembeze omuki era muwe message yange nti I've really appreciated kubanga communication yebadde ki ebadde ezimba buzinga
mugambye ku kya scaling programs tugenda kugenda ne Dr. Katana naye tumugambe kisobole okuba nga tukolaki nga tukola scaling kubanga scaling programs zitambula Uganda yonna ate kyenalaba mu Kampala research yange yalaga nti abantu badde bava Mukono owawadde bagenda kukola scaling e Kampala oluusi transport nga tagirina oluusi ne bapangisa obuzigo eyo mu Kampala ne bagenda mu Katonga mu kire bafuniramu n'ebizibu so tujja kulaba nga ate Mukono etuukibwa kati scaling programs era kubanga kyosali kirungi nnyo twogedde ku Mukono hospital inakuba ya district kubanga district yesinga municipality state ate lyaraisingibwa bweba lyaraisingibwa kiteeza district eryasalibwa kudwaliro eyo kati kitegeeza naye ate ffenna tugendayo eddwaliro erya gavumenti oli aba alirwana lwaki bwembaga temuli mu corruption kitegeeza nti tugende tuwe service abantu kuba abantu bafe baagala service oluusi lutufumya nga gavumenti tetufire tetuteekeddwa kufuna eddagala balidde naye ng'obuuza ani nannyiniryo ne bwe ba division ne bwe baki era still district ebeekuliko ebeerina okuba nga etwala obuvunaanyizibwa obugati eddwaliro lino tugenda kulikolamu ngaki ng'eddwaliro mutubuli ebitanda bitaliimu eddagala litaliimu abasawo bataliimu ebisigadde mu bireke district ebikole ki emanaging bwoba nga abastaafu batono ebyenjagala nange okulya nga staafu batono abazaalibwa batono mwebale kuzaalisa bakyala baffe era ajja kujja nambulera eddwaliro kirungi eri musawo tutambulira wamu n'abakulembeze aba district n'aba municipality okulaba nga enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo zituukirizibwa. Njagala okutegeeza Honorable Minister nti Mukono nze ate mwinzaaliddwa mwenkulidde mwensomedde ndowooza paka senior 6 navaamu nga mmaze senior 6 okugenda awalala so Mukono nkukwatako nange ng'omuntu ate nina omukisa nti kati bwinkolera. Mukono tulina challenges ez'ebyobufuzi ezigezezaako batera okulemesa enteekateeka ez'enjawulo okutambula. Programu yasooka okujja yali ya USMID program, Uganda Support to Municipal Infrastructure Development. Programu eyo yatuyitako Mukono wano negenda mu bitundu mu municipalities endala nga Soroti, Jinja n'awala era bw'otuukayo ebibuga ebyo bikulaakulanye nnyo naddala mu nteekateeka ey'enguudo neera bwali bukulembeza obumu abamu abali balowooza nti bw'ogireeta gavumenti esobola okusikowalinga so lemesa abantu baffe saavisi eyo. Njagala okwebaza Uganda Support to Municipal Infrastructure Development eri funded by World Bank era saawa eri mu bibuga 14 naye nga Mukono municipality tetulina olw'ebifuzi ebyagezaako okujjawa kubanga bino tulina okubyogera abantu babitegeere bwe tulwana tuzanya ebyobufuzi ebyekitundu si tukosa service delivery. Naye njagala okwebaza mu maaso ga minisita meya w'ekibuga kino yadde taliiwo sinamulabako naye simanyi bwakiikiriddwa omukulu Nkooyo oyo. Mukulu Nkooyo oyo yasalawo aleka ebyobufuzi ayingire mu nteekateeka eya Greater Kampala era yafuna okusomoozebwa kw'amaanyi resistance y'amaanyi naye abali wano okuva ku municipality bajja kundulira essaawa eno nti mu nteekateeka eyo Honorable Minister kakati baginyumirizaamu nti bajeti yange badde ya billions 17 egenda kweyongerako billions 7 mulamba tawunikirako nanjulira nga billioni 4 za kukola ku nguudo era enguudo 10 baamala zitutegeeza nti bagenda zikola nga bakozesa ensimbi ezo esatu ndooza muzitwala ku kikatale esatu muzitwala ku musaala. So ndowooza singa tugezaako okwembulesinga enteekateeka zino ez'enjawulo ezijja ziyinza okutuyambako okwongera mu service delivery. So ndi musanyufu nti Honorable Minister oze mu kiseera ng'obukulembeze bwa municipality naddala political leadership batandise okulaba nti buli bazisaawo omuzizo ate ffe abafiirwa ng'ab'ekitundu. So nsubira omulimu gujja kwangwira
kubanga abakulembeze batandise okujja onboard. Era njagala kubasaba abakulembeze baffe tutambulire wamu, ebyobufuzi tuli bezannya olulala, tusooke tuguse ekintu ekya service delivery kubanga abantu baffe baagala services. Oluba olubi tukosa ffenna, ekibuga ekiba nga tekiri plani bulungi ebaamu byonna bitukosa kubanga oba mu ofiisi olina kupira ne drainage ezewana kino oluusi bitukosa. So njagala okubasaba tutambulire wamu. Sijja kwogera bingi. Mukono district ekyamazima nange nga omukulembeze ate atula mu ofiisi kulaba ku councillors abangi kuba Mukono district council erimu ba councillors 42 nakubiddwa enkyuka okubeera nga enteekateeka eno tetwagitegeezeddwako era okujja kwa minisita nze nga ofiisi ya speaker tubadde tetukumanyiiko era ndowooza bw'otunuddemu abantu abaliyo district council teriiyo naye nga bwontegezeza nti Greater Kampala Metropolitan ezze era eyagala ne district ebeere nga eri incorporated oba etwalibwa ffe ng'abakulembeze tetunnaba kukkiriziganya nakyo kubanga tetumanyi birungi na miganyulo ki giri mu Greater Kampala Metropolitan. Ekyokubiri etteeka liri very clear in Local Government Act gye tugoberera ng'abakulembeze etuwa enkizo oba etulambika singa tuba twagala ekibuga kigatta ku kibuga ekirala mitendera ki gye tuteekeddwa okukola ng'emitendera gye mwe muli okuyita wansi mu local governments ne zijja nga zikkiriziganya gye tuyita okukola ne memorandum of understanding okulaba nga batutwala mu oba nga twegatta mu bibuga ebinene naye ogwo mutenderwa obutakoleddwa wane waffe mu Mukono district as a whole. Ekyokubiri era kyetulaba nti waliwo okupapiriza obutagoberera mitendera egyo nti waliwo okupapiriza nga Mukono district tukyakolera wansi wa Local Government Act bwe tugamba nti tugende twegatte mu Kampala Greater Kampala Metropolitan kitegeeza tugenda kwegatta mu KCCA Act oba mu nkola eya KCCA etatusomesebwanga era gye tutakkiriziganyangako ng'abakulembeze. So nze ndaba waliwo okupapa ate okupapa okutagoberedde mitendera era leero ndi mu ofiisi wale no wentudde nga bulijjo erambiramu mu ofiisi naye ndaba nga tetuli involved ng'abakulembeze naddala ffe ba politicians naye kyempuliddeko nti abakugu gye bali okwongera okulambika minisita ne bannaffe ab'ekibiina ekiri mu bukulembeze ekya NRM okutuwelkamingira enkola eno. Sookera ddala tukimanyi nti tuli mu kitundu ekiyitibwa Kampala Metropolitan area naye ensonga eno mu kiseera kino kyejjiddemu kati ebuzizza ffe bannabyabufuzi bepo n'abakozi ba gavumenti omuntu yeebuuza nti olwaleero minisitule ya Kampala egamba etwala Mukono ate era Mukono district yemu eri wansi wa local government kati olwaleero oba enkya omuntu anaabeera n'ekizibu agenda kitwala w'amagezi oba kati ajati minsa kabanda kale ensonga eyo tusaba gavumenti eveeyo egirambulwe tumanye wakati bwe tugwanga Mukono tuli mu minisitule ya Kampala oba mu local government ensonga ebanaba bamaze ogirambulula n'atambula naye nekyaki tusaba minisita yaddajja twetwandyagadde amateeka gano agagobaganya abantu mu Kampala abaana ba bodaboda nene Mukono ewaffe gajje ab'e Kampala nga bebakyerwanako n'amateeka ago amabi ate wano ewaffe tetugagalirawo ddala kubanga abaana baffe bali kweja emirimu kwe bajja ssente kwe basasula school fees n'ensonga era n'okulabirira famire zaabwe tono ebibiina byonna bisobola okubulawo wano naye yo NRM eteeka okubaawo olw'ensonga omupiira ffe tuguzanya okkirize ogaanye kale omukisa guno okusanyuka ennyo olw'abannamukono naddala baagala enkulaakulana okulaba nga minisita wa Kampala atuleetedde ofiisi ezigenda okugoberera
services za government. Ekyo nno nga nze lwa ofisi yaffe tukisanyukidde nnyo. Nyabo minisita saba nsinzire wano yogera okusiima chairman waffe owa NRM ate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okukkiriza Mukono okugigatta ku KMA okulaba nti amazima tuteekwa okwongera ku bajeti yaffe eya disitulikiti y'e Mukono n'okufuna services bannakampala ze baalifunye. So nno naffe Mukono tusinira ddala pulezidenti okulaba nti ne service yagitugwanyiza okutugatta ku Wakiso ne Kampala ne Mukono. Ekya kusaba maama bw'obanga oli mu kabineti omukakase bukakasa ti NRM ofisi yaffe y'e Mukono egenda kulaga byonna ebigenda okubeera nga bikolebwa okutuusa eddoboozi wansi eyo. Era njagala nsinzire wano nsiime ofisi ya Kaawo omulimu omulungi gwetukola naye okutulaga gavumenti byebeekoze. Abantu abalala obutagamba nti be babikoze naye bakimanye nti gavumenti yetuwa saavisi abakulembeze ne bateeka muki mukola. Obadde tonajja nga tulina ekizibu kimu wano e Mukono nti abakulembeze oba entalo z'obadde owulira kyamazima nti Mukono ebadde ne problemu nti wabaawo enkulaakulana afunamu ate tayagala nkulaakulana eyambe bakiikirira. Kyekizibu ekibadde kisinga obunene Mukono nti yafunamu naye ate bakiikirira tayagala bafunemu nti akuba okulaba ng'ebikulaakulana teteekwa kujja Mukono naye k'osembedde tuli basanyufu kyenkulaakulana egenda kugenda mu maaso. Ekirala tukwebaza omukyala gwendabye oyogeddeko mukyala Koona ndi omu ku bantu KMP bagamba it's about planning of areas. Ochireta kituufu. But in Mukono, let me give an example of Nama. It's a rural area, sina town council, sina town board. Eteka ligamba ebyo byonna bitakuba implemented in urban areas. Nama jenchikirira era gwenga minister bwogenda mu board yo ne tusaba town councils because eteka ligamba toso akusoloza property rights in rural areas. For instance, Nama Mukono district kumpi yesinga okuleka omusolo nenakisunga ne Kyambisi. But we have challenges. Tusasula millions on bigger companies. Chebategeeza on our charging policies. Bagamba investments from 50 millions to 200 millions. Whatever governor na company ebimbuumbi eyabiruwote eri mu Uganda namba atuwa millions n'ekitundu. Omanyi lwaki ali mu kyalo tali mu urban. Naye bw'ogenda n'obala Hajaru na company ye bw'obala on property rating on food town boards and town council ajja kuwa million 3. Tractor gyenjogerako ejja kuba eri covered. Naye bwe mutuulira ebiteeso byaffe bye tuleese tulina n'obuzibu bw'abali mu mpezo gyo nadde ku mukolo eyo ne tuyomba ne MP wange Wamukono no nga ndaba alimba abantu. KMP bagenda kubabba, town board bagenda kubabba. Ne bagamba nedda bwe tufuna administrative units company ene zijja kuwa property tax. Bw'ogenda wali embalala kyange kyanga Bachina bakusinga amagezi honorable minister wano wotwala kati nkubulira lwekyo bandi wano mbeera kankubulire. Omuchina ajja n'apangisa ekifo kimu bwe n'ateekamu company 30 ng'ayinamu silipa, ayinamu erangi, ayinamu kino, ayinamu emeka. So if we don't go up at a place like Nama, a place like Kyambisi, a place like Nakisunga,
bwe tunabiteekamu politics wano wogenda okulidinga mu KMP ojja kufairinga because we won't have funds to implement government activities. For mu regime eri mu bukulembeze tulina kyakola yeero we have to serve with them kubanga nina okufuna credit ne Museveni afune ki bwe nsikola fere era batukuba lumu wadde ndi opposition that I have to work, I have to deliver. Ensonga endala madam munasonyiwa ninyo that the people of Mukono are seeing changes. We have talked about the roads we are going to work on in Greater Kampala Metropolitan. We have already prepared our people. We have talked about Nakabagota, in Goma division. I have all the roads that I will present to you that we already have. But the people are very happy for the project. Much as the politicians are quashing the issues of Greater Kampala Metropolitan. Our politicians in the municipality are well with you. They are just saying that they will request Greater Kampala and the minister with the coordination of the team to bring a sensitization workshop for all the politicians of Goma, Central Division and the whole municipality at large. But the municipal leadership is just welcoming and embracing the Greater Kampala projects. Honorable Minister, we have already requested the Ministry of Local Government to consider Kame Valley Market. We have already presented our title for Kame Valley Market. We know that it is now on the high stages. The PS has already promised us, but we have just a small delay. The people are eagerly waiting for Kame Valley Market to put Kame Valley Market to put down the politics that is mushrooming. Honorable Minister, I would also like to present the pledge by the President of the street lights at UCU is already on. We have already put security lights at the UCU road. Honorable Minister, among the proposals that we have written to the French government, they have already supported the project by giving us 50 security lights. We have already installed them in Kame Valley Market and the people are very happy. We are putting down the politics that is mushrooming. We have already installed in Goma division and the people are very happy. They are just waiting for the programs of Greater Kampala Metropolitan. Allow me, Honorable Minister, to also present that we just have a mishap of a delay for the funds to reach our accounts to start on the roads. And I would like to tell the people of Mukono that Greater Kampala Metropolitan is very real and we are going to put these roads to tarmac, what you have not been seeing. Honorable Minister, we have just a few issues of land issues. We have an issue in Goma where the land belongs to Mr. Iga, who would like to urge the government to buy off this land. Yes, former IGP. The land belongs to Iga, and we have already written a letter to the Solicitor General, and he has already advised us that the land belongs to Mr. Iga. For our people not to have a mishap of politics and fighting here and there, we need just to come in. Pull the situation by taking up the land and government promises to buy the land, and Mr. Iga is not chasing us. He's willing to negotiate. So we can move on and try to see that the politics around that area is put to the rest. Honorable Minister, the schools in Mukono, we are also moving up very well. We have already put a budget for different schools. For example, Ngangu Primary School, which has been down by the rain, we have already started. As a district, Greater Kampala Metropolitan Area, tujiunga Mukono Main, tuita Mukono District, then Mukono Municipal. Era twagala okwebaza nti nga Mukono District okubanga mwasobola okuba nti project egenda tuyambako okustretchinga as far as Katosi okubanga waliyo projects tulinamu enguudo 3 naye nga twali tusabye n'oluguudo
oluyita ekyabakadde oluyita ekyabakadde ne lugwa ebusiika ne lugwa wali lugwa mangu ku Bombo Road okubanga tutaasaako obuzito bwa traffic naddala mu Kampala nti abava ku Bombo Road bwe bayitaawo kyangwa olugwa ebusiika ne lugwa ekalagala wali ne lugwa ekalule abantu baati basobola kuyitawa bansibe omuntu abayetaaga okuyita e Kampala. Tulinamu obutale ne Nakifuma Nagalama bawaayo okubanga tufuna akatale era ne propose eriwo eya abattoir ey'omulembe esobola okubanga esavinga mu Greater Kampala metropolitan area and beyond kubanga biba bya Greater Kampala but the service goes beyond Greater Kampala metropolitan area. Tulinamu enguudo tuzogeddeko then netubaamu netuyita ebyanga obulambuzi kubanga tulinamu ebintu ebya nature Mukono bingi obutale naddala n'ebimu ebikwatagana like skills enhancement wa abantu basobola okukolerako obukolero omuntu obutono ng'afunawo skill ate n'afuna n'akatale kubanga ffe tulaba nti Mukono tulina akatale akali ready engeri gyetuli nti abantu bayitamu it is readily available. Netulaba mbuno kituyambako n'okwogera okuboostinga local economic development kuba ne strategy yaffe weeri okulaba nti omuntu waffe tatambula genda Kampala akatale akafunirawo waali n'abeera nga services azifuna. Twebaza olw'enkola eyo challenge tusinga okufuna ebintu projects zino zonna zigenda ku ttaka ate nga gavumenti tuba tetulina ttaka ng'eryaffe ate abantu baffe abantu ebiseera ebisinga bwe bafuna amawulire bwe gatyo nti mindset nga bwe tumanya nti mbeera mu business wabeeramu ba speculators ogenda okulaba agalayo bwe tugulidde balabe wayitawo oluguudo kule Masaka oli naafuna ebigogo ne bakolawo amalaalo okubeera nti ne balinyisa ebbeeyi yaki yettaka kati kyekyo tufunyemu nti nolimu afuna ensonga eyo ayongera ate mulamu n'abantu baffe betwebaza previously nga baali batuwadde they had offered a service ng'atuwadde ng'ettaka kati wekino wekibalawo nga bagamba oli mujega kyusa ogenda okubanga omuntu akoze eki nga yeefudde ate nga basaba esente zikolaki ezisukawo so eyo challenge tusinza okufuna naye nga twongera okwebaza mu mbeera yonna ebimu ebikwatagana ku municipal I'll leave it to the town clerk nga district y'e Mukono tulinamu eddwaliro lyaffe limu eya Mukono General Hospital lyakasumuzibwa it is still a baby facility era honorable eddwaliro eryo lyetaaga ebintu bingi nnyo okubanga tusobola okusuutinga the standard of a hospital and especially okumeetinga the demands kubanga abantu balyetaaga nnyo omuntu yekasita amanyi okuwira kino it is a hospital yabeera amanyi nti buli kintu kyonna ekiri mu hospital ajja kuba asobola okukifuna naye nga this facility started way back as a dispensary nga bebagimanyi naye ngenda center for and now it is a hospital so yetaaga singa tuba tusobola okubanga nayo tuli considering under this Greater Kampala metropolitan area ddala mu facilities ezo tulaba nti no our facilities in KCCA eziri mu central area zijja kuba relieved of some because at least when it comes byemisaaniiko tetulina sente zitumala naddala b'ebibuga to handle garbage. Our source of revenue is local revenue. Fena bwe tumanyi nti alina ebizibu ate nga office yo vision 2040 abantu bava mu byalo beeyiwawa mu bibuga naye ekizibu ekimu tetulina bwe tuhandolinga bulungi kasasiro. Tusaba mu Greater Kampala tulowoozebweko okufuna ku garbage trucks kubanga kizibu kinene. Ensonga endala eya physical planning etukwatako nnyo nti abantu omujjuzo mungi ate tetulina ssente zikola physical planning. Mukono Municipal Council omwaka guno twagezaako okufunayo omukugu atuyambeko okuteekateeka ekibuga n'atusaba obukadde 5 ne tumuwaako oba tukadde nga 3 kati yatuuziza wansi ebikola kuba tetulina ssente. So ekizibu kyaffe ekirala
kyekya physical planning tusobole okuteekerateekera bulungi abantu. Bw'ona ofuna obudde n'olambulako Mukono ojja kusanga obuguudo bwaffe obumu bufunda, naye kasooli awaayo omusolo oba abeera mu kibuga ayagala ekimotoka ky'ebisaaniko kigendeyo, ayagala singa waliwo omuliro fire brigade egendeyo, naye physical planning kikulu mu kibuga kyaffe. Mpozi n'ekirala nga nzize ku byobulamu nti amalwaliro ebikozesebwa bitono ate abalwadde bangi. Bw'ogeraageranya eddwaliro nga wali Mmanga omwaka oguwedde baazaalisa abakazi 8 nga mu 6, naye ebikozesebwa ne bajeti y'eddagala bitono. Minisitule y'ebyobulamu twagisaba amalwaliro agali municipality egasumusi. Tweyanza nti eddwaliro erimu erya Kyungu omwaka guno twatandise okukola nga health center 3, naye obuzibu ttaka. Abamanyi Ekyungu wagenda kuyitayo oluguudo olwa Kampala Jinja highway, nannyini ttaka yiikeemu ayagala tumuwe obukadde 118 bwe tutalina, ate nga bwe tunaalwawo osanga ajja kwagala 2 kubanga baasasulako ku bantu eyo obukadde 140. So tusaba okukwasibwako naddala sente okugula ettaka mu kibuga muno. Ettaka liri ku sente nyingi, n'amalwaliro gaffe okutwongera ku budget nga bw'olaba ekibuga sente ze baaliwadde katugambe ng'Owennamuganga oyinza okusanga nga Mukono ng'eggoma baalitwongeddeko olw'okuba tuli mu kibuga n'abalwadde bangi n'ebikozesebwa mu malwaliro. Kwe kusaba kwaffe myaka. Kakati ate okukosa buli muntu ayagala okuzimba enju. Uganda yafuuka one planning area. Development yonna gy'okola ku ttaka oteeka okufuna olukusa okuva mu local government okutwala. Naye kati maama obuzibu bwe tufunye, omuntu alina ploti ya 2 ku 3 kyagenda kuzimbako permanent structure kubanga bwe busobozi buli atudifeatinga engeri gye tukakasaamu ki plan eyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, subdivision gye baali basemba okutuencouraginga ya ploti ya 5 ku 10. Kino kyenjogera nno kirabika kigazi kisukka ne Mukono kubanga ennaku zino engeri ettaka gye ligenda lifunda kati abantu tebakyayagala kutema 5 ku 10. 5 ku 10 baagala gikwasa abantu 3 bw'baba bazimba. Kati ekyo kirwana n'amateeka. Simanyi ki kye tuyinza kukola mu kuyamba kubanga omuntu watemera ploti ya 5 ku 10 tayinza kuleka kubo ya fuuti 15 mita. Kati ne weesanga nga tulese mikwesise gya mmese abantu ge balese amakubo fuuti 6 nti singa loole egendayo n'eseerera oba n'efa kakati mwabasula obusukka eri mba temukola temufuluma. Kino kintu okukitereeza kyagala level nene country wide tubeere nga tukwayo n'eddoboozi ku ngeri abantu gye basetolingamu ku ttaka. Then ekirala mukadde era tulina bodies, tulina building control board ne council mumyoka wa speaker ne mu council bwe kyanzija wano sirabangako yadde omubaka omu yadde atukiina nti kakome ku mulyango addeyo. Bwe tujja mu council fa ababeerayo tebabeerawo kuwa guidance. Ne mu municipality nabyo omubaka wammwe tajja ate nga bwemukutula mwingi mutula Namukolini yandibadde ajjayo kubanga bamanyereri waggulu yandibadde ajjayo naye naye takolaki tajja. Kakati nja kubasaba mubagambi bakomewo eka tukole emirimu. Honorable Minister nja kusaba ndowooza waggulu eyo basisinkanyumuuko waba nga bakkiriza okusisinkanibwa ku nsonga eno baleke kugikubira ku media. Ekyokubiri, ba honorable councillors ba municipality ennaku ezo begambadde basisinkana bansuubiza nti enkola eno bagenda kugiwagira olw'ebirungi ebigirimu era ne bansaba nkusabe honorable Minister obasisinkane nga tobagasse nakira nga tobagasse na walala. Ensonga ze baagala okubuulira ndowooza zaabuluka kuba tebazimbuulira. So mbadde ngenda kutuukirira naye ng'ate buzze kankusabe n'ekyo ndeke kujja Kampala kikubuulirire wano.
so ndowooza ebintu ebyo bijja kutuyamba. Ng'ogenda okujja okwogera we nali nga nkyasoma wansi twalinanga omusomesa yali so funny ngadda mu Luganda n'atubuuza nti naye bannange mwe bensomesa mu maaso mwagala kubeera kunja waakalira oba magujja waayotera. Kati magujja waayotera, magujja yembwa abana abaana abavubuka abato abatannamanya nnyo Oluganda naye ndowooza mivula Oluganda olumanyi. Magujja yembwa. Kakati waliwo kukyota awo magujja weeyotera waba baliko gonja waakalira waba kumpiko. Kakati lwaki kaleesi kalungi kubanga nze omusomesa namugamba njagala nnyo gonja waakalira era ndowooza ngenda nsembera gonja waakalira. Kakati abakulembeze abali wano obenga wagira munno obenga wagira mu NRM oba wagira mu DP oba independent kiba kyavunaanyizibwa nnyo obutasigala magujja weeyotera osembere gonja waakalira osobola okufunira abantu bogonja abaakulonda. Tukitegedde bulungi ekyo nno njagala nkiddemu tebakitegedde. Kakati ekyoto fenna tukimanyi waliwo gonja waakalira gonja tumumanyi ne magujja yembwa weeyotera. Kakati magujja weeyotera waba walako mu kyoto n'omuliro. Gonja waakalira kubeerera ddala ku kyoto kuli asobole okukala obuki obulungi kale katugambe okujja obulungi. Kakati munnabyabufuzi ekyoto kiriwa ye gavumenti eri mu buyinza kyekiki kyekyoto. Kati bw'oba oyagala okuwa abantu saavisi ennungi n'okutambula obulungi ofuba okulaba ng'otuukira ddala wali gonja waakalira tosigala magujja weeyotera. Tukitegedde ekyo mwebale nnyo mwebale ddala mukama bamukomere.